Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko Barnabas Tinkasimire kigamba nti minisita yaddira obusa bw'emmere 400 obw'obuyambi n'abussa ewuwe n'atandika okugabira abalonzi. Abantu b'e Bulambuli baakosebwa nnyo ettaka eryabaabutikirwa ekitundu mwe baali era abasinga baasigala ttayo nga tebalina bye beekaluba wadde ebyokwambala so nga n'emmere baasigala beeryankuta. Ekyo tufunye ngu the same minisita omu alina relief items endala nga majambiya enkumbi bulangiti n'ebijanjalo ne sukaali neki we bwabijja Kampala ng'agenda kuyamba abaguddeko ebizibu abitwale ewuwe alinze kampeyini. Wano nno akakiiko we kasinzidde okusaba poliisi okwanguyirizaako okukolo gwayo era nga bwe kakizuula nga kituufu amateeka geeyambisibwe mu bwangu. Tulagidde Kiraaka waffe nga komiti awandiikire IGP Kale Kayihura olwaleero agende olwaleero Amuria mu maka gono minisita Honorable Musa Ecweru asaakinge obwa nasangayo relief items zino nawe bamukwate nga bwe bakwata akabakumba nga yeetise matist. Bingi ebizze byogera ku minisita Ecweru nga byekuusa ku kweyambisa oby'ofiisi ye era nga akakiiko ka palamenti si keetegefu okusirika.